abasajja batusibiddewo ku ssaawa zino zennyini oli simuwummuza oyo muwummuza abasajja batusibiddeyo konvoyi ya pulezidenti bagisibiddeyo oliisewo ne bagisiba baagala tujjako baagala tusalako tiimu baagala tusalako bakuba abantu emiggo oyo muwummuza akomyewo yapima egimuto obujo gwe tubagamba muwummuza bakimusalako konvoyi balabe tubalemezaamu kamera ne bata omukulembeze omulungi alinda kubajasibe kati katugende twendereye tugenda Butambala na Gomba kirina okuggwa kabasazeko bonna muwummuza be bali mu missoni eyo okuweereza amanya n'eddoboozi batoke awo basaliddeko abantu bonna babasaliddeko awo laba muwummuza yali mu komandi awo muwummuza mwenna mumumanyi awo babasaliddeko kuli saayi nnyo mu katambi embeera weetyo weebadde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform agezaako okuba nga yeegenda mu lugendo lwe ng'ayita awo Empigi Maya awo obusajja bwe bumusaliddeko ne butandika okuba nga buwamba abaana bubakuba emiggo bubakwata embeera ebadde yakusika mu bwaggwa omukwano gwange busazeeko ekkubo butaddewo road block nga woolabye nga tekyali kweyongerayo ne busobola okuba nga buteekawo delay eri emirimu gy'ekibiina kino exercises zaabwe zibagenda mu maaso n'okukola eza campaign ez'okunoonya akalulu nga beeteekerateekera omwaka ogujja ogwa 2026 oli ku Yugi Updates TV kosinzira oba ng'otuwuliriza ng'otanatweyungako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako tetumanyi lwaki gavumenti oba ngamba ebitongole ebikuumaddembe ndowooza abandibadde bakwasaganya ensonga eno bwetwalitwalidde abakulu ennyo mu nsonga abalina omulamu omukulu mu nsonga eno bandibadde ekitongole kya Electoral Commission kyandibadde kiri so considerable nnyo kyandibadde kifaayo nnyo ku bigenda mu maaso oba ku activities ezigenda mu maaso ne bannabyabufuzi nga mu kyo kwekola kitya kwe kukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe bw'ate balina okweyisaamu kubanga kino kirijjeno ekibiina kirina okukola kampeyini zaakyo kirina okweyongerayo mu ngendo zaakyo kati tewandibaddewo obusitako n'emu ekugira munnabyabufuzi yenna eyeesimbyewo ku kifo ekivuganya ku bukulembeze bw'eggwanga yandibadde bamuleka n'akalwenga bulungi activities ze nezigenda mu maaso naye embeera ye ebaddewo obusajja olabye badde bukuba abaana abawagizi bakuba abawagizi emiggo bataddemu emisanvu mu kkubo bataddewo road block ebyo byonna babikola ku delaying time ekigambo ky'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform kireme kutuuka mu bantu enfunda eziwerako ndowoozo gy'obiraba bagezaako mudaivatinga nga bamujja ku main road ne bamuteeka mu diversion mu bukubo obufundafunda naye bino byonna babikola naye mu kyo oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye buyambi ate nga naawe weerumiza wekaweka kubanga obukubo bwe bamuyisaamu bwongera okulabisa eggwanga lyattu Uganda nga bwe likyali mu mbeera embi eggwanga Uganda nga bwe likyalina enguudo embi kubanga bw'oba otunuulira ebitundu Robert Kyagulanyi Ssentamu baze bamuyisaamu okwata ku mutwe n'onyenya nibyo tugamba nti nno Museveni simanyi azimbye enguudo mu byalo mu kyalo teri nguudo enguudo ziri ku main yekka ate bitundu bimu na bimu kati so ekikolwa kino kyongera okulabisa eggwanga lyattu Uganda kakati tugenda mu maaso n'okuvumirira ebitongole ekikuumaddembe tetumanyi oba ekitongole ekya Electoral Commission tekya briefinga security agencies zonna Ministries zonna ezivunaanyizibwa ne Minister Aboth bonna bakulira ebitongole ebyokwerinda tebaba briefinga ku ki ekigenda mu maaso balinga abeekanga nti nno ekibadde kigenda mu maaso tebakisuubira tebadde tebasuubira
Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okutalagga okola laaleze za campaign. Tetumanyi lwaki bafuuka obstacle eri exercise z'ekibiina ezigenda mu maaso. Katusaba ekitongole ekya Commission kiveeyo kirangirire oba kiwandikire ekitongole ekya police saako n'ekya UPDF babategeeze nti nno guno omwaka gwe tuli mu season gye tulimu ya campaign ate eri legal. Eriwo mu mateeka buli muntu yenna yeesimbyewo akkirizibwa okutalagga mu constituency z'aba ategese ogenda okungayo akalulu. Ekyo bakitegeere baleme siba abaana mu bintu ebitaliimu, okuba abaana kubakwata ebyonna olabira ddala nga bakola ebintu eby'obwereere. Kakati kimanye nti olwaleero omukulembeze w'ekibiina kya National Platform abadde atalagga Butambala Gomba nga gyagenda okuba ng'akuba campaign, naye kuva ku kkubo kuva eno Busega kugenda Maya tebibadde bulungi. Embeera ebadde ntabufutabufu. Police obusajja butaddewo embeera, butaddewo obstacle, era wabadde muddire ey'okutuuka mu Destiny omukulembeze w'ekibiina kya National Platform gy'abadde alina okutuukira okuba nga akola campaign. Obudde bubakuttemu, ekyo kye nnyinza okugamba. Naye bino byonna bibale poliisi kyekigendererwa kyayo okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuukira mu budde asobole okuba nga tayogera bigambo bimala eri abawagizi be, eri abalonzi, oba nga tabunyisa kigambo kya nkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Embeera weetyo weeri gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye newankubadde bibaddewo basobodde okuba nga balwana era ne bagenda ne batuuka mu kifo kibadde bagenda okubiramu campaign. Kati tumanyi oba enkola eno eya poliisi egenda mu maaso weetyo okwekiikanga mu kkubo lya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayolekera okuba campaign ze. Ekyo nno tukivumirira ddala nnyo. Wabula ggwe ky'oba olina okumanya, twebaza ba foot soldiers, twebaza abawagizi mwena mwena abataddemu amaanyi, abataddewo embeera olukokola ne musindiikiriza ebitongole bino ebikuuma ddembe ne bisobola okuva mu bbala enteekateeka ne zisobola okuba nga zigenda mu maaso. Oli ku Yugi Updates TV, kosinza oba ng'otuwuliriza, kisaagala kwongerayo kankume wano, likinga, sharinga, commentinga. Mbagala nnyo, mweraba.